nga tetunajja mwene yankaga mu ebiri yali mu effort y'okugatta kabaka yeka ne UPC naye nga before akalulu akasooka akaleta Benedicto Kiwanuka nga prime minister omukulembeze wa Democratic Party ne Democratic Party nga first government okureceiving obwetwaze bwa Uganda kyali kabonero kankukunala buti abanayuganda bwe bali bagala okubanga bakulemberwa nga bakulemberwa mu nkola eya demokrasia independence kubanga Cherupe bwe yali ali wano yali takubwako kalulu yali tagambwako be yayagalanga bye yakolanga newankubadde byalinga birungi naye civilization okukyuka kwensi kyaita civilization okutambula kwensi okubanga kuli kukukyuse world all over oluvanyuma revolutions kubanga bino byonna ebiriwo tebisose kubeera wano waliwo the European struggle mu 1800 mu era ya Prince Metternich 1815 waliwo 1818 1914 no 1818 oluvanyuma la French Revolution ya spreading anetuka mu Europe ensi okwagala okubanga zinagwano kubanga abamanyi mwena mumanyi nti Bufaransa yali empire kati tize republic nti Louis de 16 yajja namenyawo bwakabaka bwabwe kakati eyo human civilization accountability of leadership yali etandise okutambula mu nsi tuli wamu bwetandika okutambula mu nsi of course nga abaali bakulembedde omumuli gw'okulaba nti ensi ya Africa efuna obwetwaze Basokoture Bakwame Nkrumah ba Eduardo Mondlane Bagama Abdul Nasser Boserengeta wano mu East Africa Jomo Kenyatta Milton Obote yali musale nnyo kubanga baali bamuclassifyinga nga orator era mu kumujjako baali bagenzeyo nga bagenze wamu bali Singapore era nga agenze kwogererayo bigambo ebyali bisobola okusobozesa ensi ngeza Southern Africa omuli Namibia omuli Zambia omuli ne South Africa okulaba nti bafuna obwetwaze kakati nga formula eya independence the struggle by Nelson Mandela wadde bali bakyali mukomera waliwo omutendera gwa demokrasia ow'abantu wadde revolutions ezimu zaali militaristic abamu okufuna obwetwaze bateekamu ekiguli mwalimu okulwana wano mu Uganda tewaliwo ki kulwana zaali nteeseganya so nga waffe ku mulirwano e Nairobi Mau rebellion ku mulirwano Tanzania Majimaji rebellion wano it was a smooth through kubanga the colonization of Uganda was a negotiation between the Buganda Kingdom and the British. Ekyo oba oyagala okukikiriza oba oyagala kigaana kuba later bafuna resistance era from Buganda Kingdom Kabaka Mwanga nani ne Bunyoro we wasooka okuva resistance because kasitoba ngomaze okukonkalinga Buganda Busoga follows suit yejjira ku mugongo bashuwa yo tewaba kubuuza kubanga civilization nabo bagirozaako mangu olw'amasanyalaze kakati development patterns nezibanga buli region olw'ebyaliwo okugatta ensi buli muntu ekisooka ebyobukulembeze byali bikulu era okukanyisa kwe kubeera nti waliwo okulonda okwayogenda mu maaso mu kulonda okwo kwasooka ne kubanga Sir Edward Mutesa yali first ceremonial president His Royal Highness Kyabazinga Gabula nabeera nga yali vice president we then working prime minister naba Milton Obote kubanga bo bali bakoze coalition bali bakoze maja awali okukanya omukago wakati wa Kabaka yeka naba Uganda People's Congress abali bakulwebera Obotolo ne bafulumya Benedicto Kiwanuka eyali alondeddwa nga saba minister asooka kubanga yalina ebyo byayagana okukanyako ne Buganda tuli mu byafa obwetwaze obulaba nti from the word go accountability ey'obwetwaze ejjanga ejjira ku kalulu ballot kakati suspension ya constitution nebanga okujjawo ssemateeka 66
nga badipozinze gituyita kabaka crisis bagyeko obwaka balumbi olubiri nebyakolebwa nga bikolebwa Milton Obote. Subsequently bya overthrowing constitution yali ekoleddwa nga ekanyizibwako e Lancaster endagaano ya butya bannayuganda balina okufugibwa nga bayita mu nkola ya kalulu. Tuli wamu nga bayita mu nkola yaki eyakalulu era 1970 mugumu Amini awamba Obote kuba Obote yali ajewo constitution era kyayanguyira nnyo Amini okutambuza gavumenti kubanga bannayuganda bali babaddewo nga constitution bakola ki wadde kuba eri endala byali bireetebwa byali bya kiyumba anaagwa Pigeon Hole constitution eyali ereeteddwa okuyambako Obote okulaba nti akulembera naye nga abantu baali balina endagaano kwebegattira mu kufuna obwetwaze nga Uganda. Waliwo okukanya lwaki Bunyoro ekkiriza okuba nga etwalibwa wansi wa Uganda. Waliwo okukkiriza lwaki Busoga ekkiriza okutwalibwa nga etwalibwa wansi wa Uganda. Waliwo okukkiriza lwaki Ankole yali ekkiriza okubeera nga etwalibwa wantu okubeera nti tuli wamu nga ensi okukola kye bayita Uganda. Kuba okusooka nkubulidde nti mu colonizing Uganda it was a tribal war nti bagendanga bafuna buli party single handedly mu Eastern gye basindika Semeika kungulu naye nga naye yava muki mu Buganda. Kakati ekyo kikulaga bw'oba oyagala okwogera ku demokrasiya na butya bwe bawaayo ensi kubanga bwe baali bagenda okwasaba Obote eggwanga lino ne Kabaka Ronald ne Kabaka Muteesa ne ba vice president ne government yaabwe waliwo ebintu ebyaweerebwako nga tufuna obwetwaze ebyagabirwako ebigenderako. Ontegedde bulungi waliwo essente waliwo okuplaninga ensi bupya kubanga already bali bamaze okutandika okukavaringa kye bayita tarmac planning urbanization entya bwegenda okutambula bali bamaze okutunulira rural urban migration bali bamaze okutunulira workmanship egenda okubeerawo running of business. Of course mu biseera ebyo waliwo okutaataganyizibwa olwa militaristic approach yatwalibwa banna African n'abakulembeze abalala okudibozinga off neo-colonialism. Olwo tuvudde mu colonialism tuze mu neo-colonialism. Neo-colonialism kwe kubeera nga it is olinga ino obwetwaze naye nga waliwo omukono oguli vatyo ogutalabika ate ogudeciding ensonga ku lulwo ogusalawo ensonga kwotambulira nenzija n'omutwe gwange wano abantu ne bagulaba naye nga ate ebigambo waliwo abimpereza wansi w'emmeeza bye nina okwogera namwatulire batikoze eki eba efudde. Kakati bannansi eddembe lyabwe kuba luli omuntu nga basobola okera ku macanaga nti Kayongo nti enkojja kugenda mu ddwaniro olwane notabuuza nti Kayongo nti ekifuba kyo si kibi bakompaddemu endabirwamu genda obeera omugalagala nti abakyala temulya kakoko tobuuza kibuuzo ku myaka 14 bakukwata ne bakuwaayo. Olwo civilization etufuula part of the Universal Declaration of Human Rights etufuula part of the globe okugattira wamu okutambula ng'abantu abali mu America abali mu Uganda kubanga buli living human being eriyo ebintu ebikuweebwa Mukama Katonda kibumba byakuwa. Kakati ebyo bye bimu ku nsonga kubanga luli amasomero ganjawulo ng'amalwaliro ganjawulo ng'abazungu baba n'ebyabwe nammwe bannanyini nsi ne muba naki n'ebyammwe olwaleero bwe kiri oba si bwe kiri nkuvuga nkuleeta kati we tuli we twajaguliza. Kakati ku myaka giri 24 waliwo ebyogerwako Busoga College Mwiri Kira College Butiki Namiryango Kings College Buddo n'ebirala wali leero mwogera ku ki? Wali boogera ku Nairo Hotel, boogera ku Sheraton, boogera ku birala, boogera ku Uganda Commercial Bank. Mwe mwogera ku ki? Hotel mweziri toziraba. Ate ziriwa. Kubanga bano bo ngezezaako nnyo okusigira ekifaananyi kya independence nti Kayongo oli independent
bw'oba okola pulogulaamu ya namwatulira olweggulo nga muli mu boodi n'abapaalu tebakubuuza bibuuzo lwaki wabuuzizza ekibuuzo bwe kityo tobaamu na sepulingi UCC bwekuba osigala omutima gukuba nnanga yemu oba gukyukamu olw'obuweereza bw'oba wadde abantu kubanga bye tuba tukoze ebisinga tebiba byaffe ng'abantu tuyinza okuba n'obuvumu n'omwoyo ba n'emmando tutulako tubigambe ku lw'abantu kubanga Katonda nabo abayo bateekateeka bwe batyo naye tekitegeeza nti byaffe kyogamba nze nyinza okuba nga nze kalaba enguudo eziri mu Kampala nti zaagaana daadema nze nkadi bonna nti daadema bangi bazimura naye batono abagenda okujja wano n'abalala bajja kujja leero bakyogere enkya bakikyuse kati ffe kyekyo bwe buvunaanyizibwa kati independence ng'akalulu kakubibwa ono n'asalawo birala waba waliwo independence kuba nkulaze nti from the word go okulonda kwali important era tekwali kwamanyi wendo tekwali kwamanyi wendo kubanga okusooka nkulaze nti Benedicto yakuwangula okwokubiri okumala egobe mu kirya Obote ne tiimu ye ne bakola ki ne bakuwangula naye wano ebiriwo biri komisareti n'ebyakkiriziganyizibwako mu ndagaano waliwo obwenkanya kuba wali nkulaze gwawuliriza nti abazungu nga basomera mu masomero gaabwe nina kyenjagala okuba wano waliwo abantu abasomera mu masomero agaabwe nagaa nti Kanyarweru essomero eriri eyo mu Western Uganda omwana bamusasulira $800 bino byenjogera bigambo ebiri cross referenced ne Dr. Warren Kiza Besigye Kifeefe $800 kyokka ng'owa wano bamusasulira 2,000 ku 3,000 etamu kakati awo kiba kyawukana kitya ne luli mu colonialism amalwaliro towuliranga eri abafiira 5 ne bagaa nti minisita bwe yafe nti nze bamutadde ku chopa Chris bali omunsi nti bali omunsi ye bwe yafunye obuzibu n'aba nga takyassa olw'okubanga breakfast gye yanywere teyabadde tegerenda ku yabasawo gye bamugamba bamuteeka ku helicopter kubanga akalwaliro wafugwiridde ekigwo walekeredde okussa olw'obutalya zibaga olw'obutalya biifu walekeredde okussa tekasobola kugendamu wadde embwayi omuntu ali ku level ya VIP oba oyagala naye akwatibwe kyekimu nga ffe we bamututte nkubuulira amalwaliro obuweereza bw'obyobulamu tebulina kusosolebwa kubanga teri mulambo guba na max nti ya VIP leero afudde guli ku piro nti omulambo gw'oyo baguwadde max 2,000 ku buli 100 tebiri mu competition yafudde otya a life lost is a life lost ezo ebyo byebimu kubita kubibwako kalulu kyovola bakatonda buli omu yamutonda nga yenkanankana ne munne era gwe yatonda nga mulimu ekiyinza okubulako kyovola babamubatiza erinnya erirala tyabaako obulemu naye abasigadde ate naye Katonda aba ne byamuwa nga byanjawulo ku birala abantu byemuba nabyo era bwafaininga talenti ye mu nsi ziri zinaggwa dda ate abamu n'enjawulo mu buweereza kakati independence ombuuzizza kubanga ekibuzo gye kivudde nti yandagayinewa nga tulwaka mukyanga baganye okusaba obadde temumanyi mikolo mituufu gye giri okusaba kuyinza okubako leero tosabye bwe tuva ntogenda kusaba genda kusaba swala ziri meka 5 naye teriyo basukka 5 mulimu abasula abasala muri zisunna kubanga Katonda takoowangako kumusinza fe abaakuzibwa tumanyi nti Katonda takoowangako kumusinza era mu mbeera yonna yeyeka akakanya obusungu yeyeka alungamya emyoyo egikakanyadde yeyeka kabonero k'oyo yekka kekateekawo kubanga abantu batwala for granted. Nina kyenjagala okubuuza Waiswa, embeera eno
eyabaddewo olunaku lw'eggulu kusaidiamu abavuganya gavumenti abairi bannayuganda so kujjewo ekyokuvuganya kati okiteeke mu kifaananyi kya bannayuganda kubanga tuli bannayuganda nga tetunavuganya gavumenti kuba birimbi kulaze tebabiwa bibiina bya byabufuzi babiwa bannansi kati munansi constitution yekyusa nti gwe ojja kusamba ng'osambira mu bbulu ng'ojja kusambira mu red ng'ojja kusambira mu green ng'ojja kusambira mu yellow. Embeera eyabaddewo eyakasaba ebyokwerinda okusalako ekitebe ekya NUP yabadde ki? Akugaana kunyooma Katonda nti naye takola ate omutemu munnange kasitaba nga ye yafuna amaanyi. Beggulo limu baleeta Omumerika n'abasabira. Uganda is a paradox. Bebakugamba nti ffe tuli influenced by foreigners. Omuntu eyakulembedde okusaba kw'ababaka parliament kwe bateekateeka okwa Uganda national prayer breakfast y'ababaka Entebbe mu maka g'obwa president njagala ombuulire kwabaddeko baseka ki? Olina seka gwalabiko gwomanyiko kwakulembeddwa pulicha yabadde mu America. Mu America kati ate ne bajja ne batugamba nti tuli independent nga n'okusaba tebakuwadde Archbishop Namirembe, tebakuwadde Archbishop Lubaga, tebakuwadde Supreme Mufti. Kale ne Mufti kuba naye saamulabye kubanga bamanyi nti bo bebokka naye ng'ate bwe bajja okugaa nti abo babazungu naye nga abakoze speech ababadde ababiri abakulu babadde b'Amerika. Niyo colonialism. Ne tukugamba nti kyova olaba tubettanira okubagamba nti mwe musibye wano bannayuganda obuteetaawuluza. Olunaku lwa juzi kyeraze lwatu nti be basibyewo kuba yabadde congressman ate nga babaayo ebbanga lyonna ne baleeta abaali bagenda okukola covid baleeta b'Amerika nti kati bano pulaani bagitegeddeyo covid sente za munnayuganda ne zitokomoka. Kyetuvaayo ne tugamba bannansi nti kya buswavu abantu okulowooza nti obudde obw'amazima buba tebuulabike. Kuba bulijjo bagamba nti National Unity Platform epepeya n'abazungu. Olwaliro nate nawuliddeyo ekipya nti epepeya n'abannayuganda kubanga bye balina okuba nga bapredicting about National Unity Platform bye balina okupredictinga nabagamba nti page ez'okugjako Nakyemalira gwe mulundi ogusoose okubanga Nakyemalira talina gy'alabamu wadde buli mpiki gye bamukuba emusiiwa mwe mulaba nga awangudde naye eri abali mu kwetakula kati yeetakudde ku kyantebe ekyokuwamba omuntu ku kisaawe awo tugendawo. So independence ya Uganda yawambibwa emyaka 4 egiyise. Ebintu ebibaddewo byonna byonooneddwa. Amasomero ge basangawo nga gasobola okuba essomero lyabanga n'ekisaawe. Ebisaawe ebi essomero nga liba ne cricket webazanyira cricket. Essomero nga liba ne webazanyira basketball ku house level. Essomero nga liba ne webazanyira volleyball ku house level. Agabawala nga gabamu ne netball ku house level. Nga waliwo upper ne lower ku primary level. Okulaba nti abaana teba mixinga from the start okutta ebitone byabwe. Wabangayo badminton. Ng'ebyo byonna ne mu school competitions bibeerawo. Olwaleero weekiri. Njagala ompeeyo essomero limu erizimbiddwa ku mutindo ogwo under 40 years of Museveni's rule. Nga lirina ebyo byonna byomenya. Naawuliriza njagala bwe banaakuba essimu ab'NRA leero bawe omukisa batubuulireyo essomero limu. Ewaife idinda ffe wetwakulira wetwakulira colonial setting bawobote waliwo eddwaliro ery'abaana Nalufenya ne wabeerawo n'eddwaliro ly'abakulu Jinja Main Hospital as a referral for the region. Referral ng'omwana tebamuddusa mu ddwaliro ly'abakulu no kuba omwana omuto ate talaba
musawo wabakulu mu abaana abawa baki w'abaana njagala ombuulire emyaka 40 district ki wano bazimbye eddwaliro ly'abaana kubanga eryo lyoyogeddeko baalijawo oba weeriri n'ettaka bagenze batundatundako kuba bano babadde boonoonyi teri bana masanyalaze bali banja genereeta nga boolaba mulago bwe yadde bonkana okay ng'eddwaliro bwe lizimbibwa liba ne staff quarters nga boolaba okuspeak apartments awali kittante we batwala kati nti wali kifo ky'abasawo njagala ompeyo eddwaliro limu lye bazimbye nga kuliko n'abasawo we basula kubanga omusawo anaalongoosa omulwadde gwe balese ng'ali bubi tosobola ate kumutumya kyengera ng'oli mulago atuuka omulwadde akutuse so bamukubira essimu ng'ali wali asala busazi small gate ng'ayingidde ali muleeba kiki mwagala gavumenti ekole naye ntesobola kukola eryaffe ekibuzo kyetwagala gavumenti ekole twakivaako tuli ku kiki bannayuganda kyetwagala bakole tuli ku kiki bannayuganda kyetwagala bakole katono nnyo 107.9 bagiyita Pal FM 107.9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo bwetyo independence bwe yatambudde bano kati bo bagundi babadde babalanga ki secretary gino ne sabawandiisi n'omwogezi bwe twakeera ku lunaku lwa nga 9 twakeera ku makya ng'abakulembeze ku shock ng'okusaba okuteekeddwa olw'emyoyo gy'abaganda baffe balita na bukenya ba Dan Kyeyune ba Frank Senteza ba Sweet Pepsi ba abantu bonna batuvudde ba Yasin Kauma abantu bonna batuvudde ku maaso nga batemulwa obwannakyemalira abantu bonna bafudde nga bafa mu mikono gy'obwannakyemalira ba Zebra Mando abantu 54 abattibwa ng'olwaliro ne General Kahinda Otafire yakkiriza nti batemula abantu 51 bw'oba mujjukira juzi ku by'ekisaawe yavuddeyo mu kwetonda n'agamba baali tebaagala ekintu eky'abantu 51 abaafa obwemage okuba nga kiddamu okubeerawo kyenkugamba nti amazima gamala ne gakola ki ne geeyolekawo yabadde minisita wa justice yabadde minisita wa internal affairs ali ku public admission nti mu kwetondera Kyagulanyi Robert Ssentamu olw'ekintu eky'obuswavu ekintu ekinawayira ekintu ekinaga ekintu ekizira mu nsa kye baakola okumuwamba nga bamuwamba okuva ku nnyonyi ya Rwanda Airways bwe baali badde bamwetondera minisita wa internal affairs atwala ensonga z'omunda yakkiriza nti mu Novemba 2020 nga Kyagulanyi Robert Ssentamu 18 aliruuka lwe baamukwata okuva ku ssaawa 8 okuva ku ssaawa nga 8 paka obudde bwe bwazibira n'enkeera n'ennaku ezaddirira baatemula nga bakozesa commando unit abantu 54 General Kahinda Otafire yakkiriza nti 51 baatemulwa bwemage bino olwaleero byogerebwa nga sife tubyogedde naye nga bo be babyogedde tuddayo ku independence struggle ya independence nti leero bakkiriza nti gavumenti erina okukuuma abantu kuba kyazze nga tebamanyi nti kiyinza ogenda ku re-examination General Kahinda Otafire minister wa internal affairs kiri ku public notice kati nti yakkiriza nti okwata Kyagulanyi kyabaleetera okutemula abantu 54 so si byakubalaata kakati abantu buli bwawulira nti mugenda kusabirwa obuvunaanyizibwa bwe babusuulira ndooza balowooza Katonda wakudda ku olwo ayinza obutabaganya kutuuka n'oya kubanga ekisooka twabadde munda mu kibiina naye waliwo okutya nti waliwo enteekateeka ze tulina ez'okukola ekirala neffe tugenda kukola byonna ebirina okukolebwa
byonna ebisaanidde okolebwa kubanga babawambye ng'ate boogera na musirikale bamubuuza kikyagamba. Tewabadde laale, tewabadde kuŋŋaana, tewabadde kintu kyonna, naye okutya okuli mu forces olwa bwannakyemalira ate ng'ekyo kibeerawo. That is what they call politics of patronage. Kasa mu ensi declining to politics of patronage. Politics w'okubeezaawo omuntu omu nti security forces, institutions eza government zonna ziba zikola okuyamba oli omuntu omu okweremeza mu buyinza naye ate n'okumulaga nti omu akola nnyo for promotion kubanga meritocracy eba efudde. Okulonda omuntu olw'obusobozi bwe kivaawo. Ne babanga kibeerawo kibeera nti gwe bajja ne bakulonda olwagyova olwagyosibuka olw'okujja jjattako oba ojjajjaase okubeerawo kw'obwannakyemalira. Kyova olaba parameters zonna ezirina okukozesebwa kazibe mu kulonda ba presidential advisors, kazibe mu kulonda ba RDCs, kazibe za kulonda muntu yenna abalina okulondebwa mu position of influence mu society ziba ziva ku meritocracy, obusobozi bwo, obuyivu bwo, empeerezaayo, historical background yo ne lineage yo mu kuweereza abantu ababulijjo, because leadership is a service, it is the delivery of service. Biki bye mugenda okuweereza abantu oluusi baba n'okubiraba tebabiraba, because omukulembeze olina okubeera nga gwe oyambadde gaalubindi ez'oyo omuntu eyakwesiga aba ne waakoma. Omuntu eyakwesiga ayinza ogamba nti ffe bwetukolera oluguudo luno luna kolansi kimala, gwe nogaa nti kandukole nga lwa daboleeni nti emmotoka zireme kubagana, kyekisooka. Ekyokubiri nti ne mu myaka 3 wabeere nga waliwo obwenkanya ku bali babakozesa oluguudo. That is how magnanimous a leader must think, how a leader must understand to translate services to the people. Singa bano nti ate kyosanzeewo kijjeewo nosangawo olugogo n'ogijjawo. Bw'oba olese investor nga bali baali batunuulira lugogo weeri nga weerina okuba nga waliwo population growth, olwaleero ng'olimba bannansi nti we are over 45 million tugenda mu 50 million nga luli wakwata ensi nga we are about 5 to 10 million people, noba nga ate kyosanzeewo oyagala okijjewo. Why don't you go very far oba ofunye investor n'akola ekipya okusinga okwagala okugamba ngu aze kuddaabiriza kino oba kukikola kiteeka ku mutindo gwa nsi yonna? The cost of doing it again somewhere else is far better than taking on what was done 40 years ago, 50 years ago, kubanga temuyinayo kyemunyaze ne mukiteeka ku mutindo gwakyo. Twabachallenginga ku Shimoni, ne tubachallenginga ku UCB, kati Molo, okay, ne tubachallenginga ku ttaka lya Leerwe, ne tubachallenginga ku ttaka lye Namanve. Onfuna bulungi? Tewaliwo ne tubachallenginga ku ttaka ly'e Bugoloobi, ne tubachallenginga ku ttaka ly'e Kittante. Awonna tebalina kibagamba. Tewali. Ne tubachallenginga ku ttaka lya Kyaggwe. Wonna tewaliiwo kye musuubiza bannansi ne mutuukiriza. Okay? Tewabaddewo kintu kye mugambye 40 years. Kubanga bajja ne bakugamba nti mwogera nga temulina facts. Okay? Tewaliwo we mutadde ate nga ne public trust gye mulina mu bantu era nenyinyi tegobereddwa. Independence of one to own land, omuntu okuba nga asobola okuba nga owninga ettaka lye. Omanyi bulungi nnyo olwaleero ka video akabadde katambula olunaku lulamba aka Honorable Gilbert Olanya nti abalaalo babagamba okwamuka ettaka lya Kyoli kubanga bano bamala ne bajjayo eddoboozi lyabwe eryawamu ng'ate olumu abamu baba tebalina ddoboozi lyawamu olw'okubanga abamu bakiikirwa abantu abasobola okugenda n'obukunkumuka. Waiswa katono nyonge ensonga tugiwunzika. So bakwatiddwa ne bannaffe abalala bakungambe bakutte bannaddiini Pastor Muwanguzi, bakwata Bishop Tom Sange Bafaaki ow'Emityana, bakwata muganda wange Musiraamu Mwami Muddu ow'Ekayunga, bakwata waliwo omukyalo omulala gwe bakwata abantu nga babakwata nga babalanga bwemage. Kosti yokka gye bakozesa mu kukola effujjo eryo gwe nsi ki eyangu okudiployinga amagye gaayo ku eyo speed? Babaguddeko misango ki? Ate waliwo
era babatadde nga tebawozezza wadde okusuubirwa nti bali batwala mu kkooti kubanga eno ensi emena bano abantu abawemba ensi eno bamenebwa amateeka era bamenya mateeka kanzi gyo tutandikira awo 107.9